opposition ya Uganda entuufu eri mu bantu abawansi. Opposition ya Uganda entuufu eri mu mulimi alimye kasooli we Busoga nga kile ya kasooli yagigula omutwalo gumu mu 2000 nina agenda okutuuka okungula kasooli oyo nga kile eri ku nnusu 2 ng'okugula kile emu gye yasimba atunde kilo nga 1000 okusobola ate okuzzaawo kile emu gye yagula ng'era abamuguza kile ey'emu omutwalo gumu mu 2000 bamuga nti kasooli avuddemu bwaddamu n'amusimba tamera. Kitegeeza buli ayagala okusimba kasooli alina okuddayo ku dduuka agule kile emu ku mutwalo gumu mu 2000 naye nga yagenda okungula kasooli nga kile eri ku nnusu 2. Abo be bantu abakoye gavumenti ng'agiwulira. Gavumenti emuli mu mutima, gavumenti emuli mu nsawo, gavumenti emuli mu nnimiro, gavumenti emuli mu nnyumba. Yayagala alime kasooli agule omufaliso omulala kubanga guno omufaliso gwalina